abakozi ba Palamenti omusanvu okuli Kristo bola avunanyizibwa ku byamawulire, Ddiiru avunanyizibwa ku bakozi ba Palamenti, Leonard Okemo Municipal Office Speaker, Rajabu Kayasi Malulu munoonyereza omukulu, Emmanuel Okie mulona avunanyizibwa ku ntambula za Speaker, Vincent Otebata avunanyizibwa ku project, Nemulyo Methodist avunanyizibwa ku byensimbi za sako za Palamenti wakedde ku office akalisirizo wa government, Hajat Aisha naluzi batalo okwennyonnyolako bigayibwa nti babulankanya ensimbi za Palamenti niza sako yayo. Omuyeka ku bano Stera itute omuyambi wa Speaker atalabiseeko nga kigayibwa nti mulwadde, bano batadde mu kisenge kimu kutandika okubajjako statement nga kitutte essaawa ezisuba mu 5 nga bakunyizibwa. Bwezibeza munani batwalibwa mu kooti maaso g'omulamuzi Esther Asiimwe bavunaaniddwa emisango 3 okuli obulyake, okufiiriza eggwanga nga bayita mu kubba essente n'okukusa n'okwoza mu nsimbi. Omulamuzi Asiimwe abaganya okuba ku nikiboogera mu kooti ku misango gino olw'ensonga nti ogumu ku misango gibavunaanibwa ogw'okukusa n'okwoza mu nsimbi gwannagumula gulirwa kooti nkulu yokka. Okusinziira ku mpawa bano buli omu alina omusango gwavunaanibwa Ssekindoomu nga kulisi Obola avunaanibwa okubba obubi obusoba mu 5, Ddiiru avunaanibwa okubba ensimbi obubi 14, Rajabu obubi 3, Itute Stella obubi 2, Otebata Vincent obubi 5. Bano omusanvu balina omusango gw'obagatta ogw'okukusa n'okwoza mu nsimbi obubi 10 n'okusoba nga zino zaali za sako ya Palamenti, era ng'oguvidde kooti eno okubagana n'okubeera nekiboogera ku misango gibavunaanibwa. Abamu ku bano era bavunaanibwa omusango ogw'okujja ensimbi ne bazizza mu byabwe ne batazikozesa ekyo kye bazigirayo. Oludda olwo lutegeeza nti emisango bagiza wakati wa 2023 ne 2026. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.